Some of you stop here at Easter. Now in the book of Acts chapter 1 and verses 3, Bible after he rose from the dead, to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. When Jesus resurrected, after getting victory over his enemies, he spent 40 more days on earth, encouraging his followers, because most of them were disappointed and discouraged. Thomas had backslidden. He didn't even want to fellowship anymore. Peter had gone back to fishing, and he had gone back and backslidden with so many. When Jesus resurrected, he only just went back. The church would be no more. Imagine the world without church. The world knows how to take high speed. We have Marisha here. He was come here, Mariachi. Come. Last Friday we said goodbye to the Father. Friday we did was similar Tuesday. Imagine singate wali wa church Mariachi wayinza okujja ne bamujukiza ati Katonda gyali akwagala. Omuntu yenna yayiye ati oluvannyuma lw'ennaku mukaaga tukuŋŋaanenga tujjukire Katonda onaamulamu, omuntu oyo tumukubire mu ngalo. Mpozi nsooka kwebaza abo batudduukirira nga muzeeyi afudde yatufaako kiro kusatadde zaali ssaawa kasatu kitundu. Nze nali ndi waka nga kulaba nti aliyo n'akuba essimu n'aga muzeeyi afudde. Ye neebaza mwenna abo buli muno nga batudduukirira ekiro ekyo neyanza neyanzeege. Ne neebaza n'omusajja n'asonja okumufulumya naye omusajja yasooka okumpa kuba bwe namubikira yali yeebase najja first person esooka okujja mu bantu bange benkolagana nabo ennyo. Mikwano gyange atali wa Luganda atali waki naye mukwano gwange Mr. Chusi owa Greenbog. Oyo mwami yeyasookera ddala kubanga namubikira ku ssaawa zaali kubanga twasooka tugenda emulabo ne batugamba mukomeewo ku ssaawa 12 okunona mayiti twagendayo ssaawa nga 5. Kati bwe nakomawo netandika okubika ekiro naye namubikira ku ssaawa 10 kitundu natuuka ewaka ku ssaawa 11 era yasooka okumpa amabugo ga miliyoni 1. Mwebaliza ddala ate alabula ne bagakako ompululukundo medadi wa Big Zone omukubire ku bugalo anyambye okulaba mimigako mukama wange kulaba muzeeyi wange asiikibwa mu kitiibwa. Omanyi kyenebaza Mukama buli kibi menduwa nga mbe kibi kiba n'ekirungi kubanga nze mbadde sikola nakamala mwaka 1 n'ekitundu naye taata wange yaziikiddwa oyinza okugamba mbadde nkola kubanga yaziikiddwa bulungi nnyo mu kitiibwa nga buli omu yeewuunya olw'emikwano gye nnina kuba nti banzerukiridde pasita buli kusobola kwerabiramu mpera obugalo obw'amaanyi. Ate pasita kyesinga okwebaza mu kimu bwe yabadde ayogera yanyambye n'aŋŋamba agenda kuweerera lasitiboni wa dadi lasitiboni waffe yadiwadde so nebaza Mukama nti dadi nze kale dadi simukaabira olwokuba nti muzadde nze wafiiridde badde nkuze nga nina ewange naye omuzadde tazikawo kubanga si wasigala atalina kyakuyamba mu kuwabula mukola bootiso kinnumi nnyo naye
baganda bange bano abato kwegamba nga bumayita abadde akyera okuba nti nabo batuuka nze mbadde enkuze n'ekinuma kubanga mbadde nkyamwetaba kwabi gye byabadde akyanyama maama gyali ye maama ate baganda bange gye bali naye kali akatosize nako kawadde scholarship ejja kaleta ndowooza next week tujja muweereranga ekkanisa paka amiina nebaza katonda nti mwanzirukiridde kubanga obulamu lwepasita nga tokola naye embeera eyabadde wakobadde ojjako obadde ojjawo buli luvannyuma lwa lunaku nojja kugamba lya kyolyokya nebaza katonda nensaba musonyi ebyamusobako awumule emirembe mukama taata tusabira mariaki n'ennyumba ye maama we baganda be na buli muntu yenna atulaba olwaliro nga yafiiriddwa obagumye tusabira ne Catholic Church abakatoliki bafiiriddwa Archbishop Lwanga obagumye na buli muntu yafiiriddwa mu nnyumba ye omujjukiza ekintu kimu nti ye Katonda teyafudde tukwebaza kubanga wazuukira ti n'abo abafiira mu Yesu abaaluka abakukkiriza balisikira obwakabaka bwa Katonda weebale nnyo Mukama agumye Mariaki n'ennyumba ye mu linnya lya Yesu Kristo Nazareti. So I want you people to imagine church, ekanisa, ensi without church, the world without church. When Jesus died, Yesu yafa, church yalieweddewo. The church had gone. So azuukira, when he resurrected, azuukira n'omubiri omupya. He resurrects with a new body. Ogwo gwe mubiri gwe bagenda okuwa olunaku lw'olifa. The body that you're going to be given the day that you die. Waliwo liyambuza pastor. Somebody asked me, Pastor, ate abafiira mu nnyanja. How about those that died in the lake? Ate abajja omuliro. How about those that were burnt with fire? Yesu yabuuza. Jesus asked, bw'okwata kasooli, if you got maize, n'omuteeka mu kimuttaka, the seed, and you buried it in the ground, tasooka kuvunda, wouldn't it first rot? Omubiri gw'oguzize naye ne gugwawo. The body, the skin that you bury it with will fade. Mukama n'amwambaza omubiri omupya. And then the Lord shall bring a new flesh and clothe. Kati okuzuukira kwa Yesu, now the resurrection of Jesus, kutegeeza buli muntu yenna alifiira mu Yesu oba yafiira mu Yesu nti balikuwa omubiri omupya oguyita mu bisenge ogutavunda. means that you shall be given. Alokola obakubira bw'engalo nga nyingi. So these 40 days, that is the number makumi ana, God was visiting different people. Yesu yagenda abantu ab'enjawulo. That's why nagambye bano beekola nabo. That is why I told the team that I work with. Egyo ebisalaba esatu gye twatimba ku Easter wali ku kkubo n'ewano. The 3 crosses, the pairs that we have by the roadside and here at church, Tetugenda gijjawo. we are not going to remove them Okumala ennaku endala 40 until the next 40 days. nsaba mu buli nnyumba omuli ekizibu Yesu akyaleyo akijjeyo. I pray that the Lord shall visit every type of house and deal with every problem. Buli ali ku TV, buli ali ku Facebook oba ku YouTube, I declare 40 days of miracles. Katonda namugjawa namusanga mu intensive care ng'afa. I found this one in the ICU, about to die. Yesu alina amanyi. Yambuwasebo. Ono namusanga wa? What's your name? Mogerapo. Nakusanga wa? Yogerako nnyo. ICU Emmengo. Gwe yali omulwadde? kati nali kolako ekitivi nga nze yalagi luzanyo LITV nje kati nali nvayo nga nkoze muvi nga zitwala Busega nensuusayo nensitunda naye kati bankomawo ne bankolerawo ku Northern yali Border Sport bwe yankona bweti nenziba amaaso nemba nga siraba kati ne bagamba omusajja bagenda kutwala waliwo omusirikale wa traffic nenjogera amanya gange nenjogera n'amanya ga tata newakolera akolerawo namumwona ku masanyalaze ne bagendawo ne bagamba waliwo omwana bamukonya wali agadde tawakolera waniini abasinga ne babivaako ne badda kubyabo kati waliwo omusajja akwamera lyali yajja nateeka mu motoka ye ne bantwala ku Alpha awo Kasubi ne bateeka ekipa y'amazzi. Kati tubuuke
omaliriza oli mu ICU nga nvudde awo kwalufa nakabukira okwalufa nenzibu wamalayo ebbanga mmeka mu ICU nyamala ennaku zaali mwenda nga tumanyi birikozi nga soogera nga sira odde otyeko kati oluvanyuma ennaku mwenda nadde nga ndaba naye nga soogera namala otisatu nga soogera kakusomera olugeri bayibuli egambye nti bwe waayitawo ennaku 8 The Bible has said that after 8 days mpawali bwe waayitawo ennaku 8 Thomas eyali talabanga ku Yesu nti yazuukira nga yabagamba nze sibikkiriza ndimala kumukwatako ndimala kulaba bwe bamufumita effumu. Thomas actually yagamba nze sigenda kubikkiriza paka nga nkutte emisumali wegiri after 8 days. Oluvanyuma lw'ennaku 8 bayibuli egamba nti ne Thomas ku luno yaliwo. This time even Thomas was together with them. Yesu n'amugamba Thomas, and Jesus told him, Thomas, kwata mu ngalo zange. Touch my palms. Ani ali ku computer yanyambe kwata mu ngalo zange. Touch and feel my palms. Now Thomas was not with them when Jesus came. Yesu bwe yajja bakuba Yesu emigo. Thomas n'agwa n'agamba nze sikyali mulokole n'agamba mala mukwatako. I will first touch and feel his palms. That is mala kulaba effumu we lyayita. I first see with a spot where the spear passed. naye bayibuli egamba etya? What does the Bible say? Oluvannyuma lw'ennaku 8 ku luno Yesu yaliwo n'amugamba Thomas, kwata mu ngalo zange, kwata effumu we lyayita otegeere nti omuzimu tekubeera na mbiri na musaayi, kwata emisumaali we gyayita. Mbasabira ennaku 4 yaba abali mu ICU Katonda yebaziwe tuula bawona tukubire Yesu engalo era kyongamba nagwira mukabenje ayina omusoka masturbation yokuwena vai mukama yangu mukama nakusumulula. Haleluya. Obujulizi bye yabavubuka anaye nsaba ennaku eziddakaana. I pray that in the next 40 days, si sente zokka na mmotoka, not just about the money and the cars, not just the money and the cars, si sente na motoka byokka, but let there be a visitation even in your faith. Kale buli nyumba buli agabo boli wano oboli China oboli America oboli Canada oboli wa may the Lord do a miracle in your houses. Yeah, my sister over. Yeah. Do it. Yeah, go bugambe mukutua. Ba feeling guilty. Banaga tusomba nayo bese okukaza anyirira bwati. Obubaka butuuse mukama mugambe mb'omugambi mukama obubaka butuuse. So when Jesus rose from the dead, Yesu bwe yazuukira okuva mu bafu, he stayed on earth 40 more days. ku nsi yasigalaku ennaku endala 40. The Bible says Peter had gone back fishing. Bayibuli egamba nti Peetero yali azzeeyo mu kuvuba. In the book of John chapter 21, Yokaana 21, Peter had gone back fishing. Peetero yali azzeeyo mu kuvuba. He went back fishing. Peetero yaddayo mu kuvuba. He said, I'm done. N'agamba mbibaze. The Bible says, Bayibuli egamba, and he took with them with all the other apostles. mbu wamu naye n'atwalirako abayigirizwa abalala. Ani ali ku projector ya lero beefunyemu ekiziro. Simon Peter, he went back with who? With Nathanael. He went back with other. Nsabira omuntu yenna ng'obadde wago ate wagwa ne banno Katonda akunywezezza ennaku anoddemu osituke. Nabagambye sasa kubuulira. Nze nangirira ekkanisa eyasooka Bayibuli egamba Yesu n'asanga Peetero. According to the Bible, Jesus found Peter n'ababuuza Peetero waddayo okuvuba. and asked him, did you
fishing. Simon Peter said, me, I'm going back fishing. Simon Peter n'agamba nti nze neddeyo mu kuvuba. The other apostles said, we are going with you. N'abalala ne bagamba nti tugenda naawe. Yesu bwe yafa ne babivaamu. When Jesus died, they gave up on everything. Tusabira omuntu nga wasaba n'osiba kati ebintu biringanga ebiganye wabivaamu. Zino ennaku ana Yesu akomewo akuzeewo amaanyi. Anange ebiza okuba sirina birefu naye mu buli nnyumba y'abaana wa Katonda wagenda beerayo ekyamagero, wagenda beerayo obujulizi, wagenda beerayo omukisa, wagenda beerayo okuwona, abali mu ddwaliro muwona, abali emulago muwona, abali enakasero muwona, abali ensambwe muwona, abatalina mirembe mugifuna. I declare promotions, testimonies, 40 days. Gengawo Katonda akyalewo. So, emisaalaba gye twatadde ku church gigenda kwaka ennaku endala. Those crosses are going to stay up and be lighting for the next 40 days. Oyinza obutamulaba You might see him physically mu kigoye ekyeru putting on a white robe. naye Katonda bw'anaawonya nsabira omwana waliwo omwana omuwa amagulu go gaaga agatambula naye buli luyitawo gawone, buli luyitawo gawone, buli luyitawo. Nsabira ennaku ana eziddako buli lunaku olukya ng'enjuba evaayo wonna funa omukisa, tereera, sumululwa, zimba, funa fefa, be promoted. I declare 40 days. Mary Magdalene saw him. Mariamu Magdalena yamulaba. N'abagamba nange mulabe Yesu. I told them I have seen Jesus. Yakobo n'amulaba. And James saw him. Petero n'amulaba. Peter saw him. Abantu 500 ne bamulaba. 500 people saw him. Kyokka poliisi teyamukwatako zino ennaku ana. And in these 40 days, the police never touched. Abasirikale baakiva. The soldiers had given up. Omuntu gwe basse ku Friday. Somebody that you killed on Friday. Yesu yajja ng'abakuŋŋaanya. Jesus came gathering them n'ababuuza mwafunye ekyokulya. and asked them, have you had anything to eat? Bayibuli egamba nti tetulina kye twafunye. The Bible says that they replied, we haven't gotten anything to eat. Nsabira omuntu yenna. I pray for any person gw'alowooza nti bw'onaava ku Katonda n'odde basitaani olina kyogenda ofuna, toyina kyogenda kufuna era ojja kufuna bizibu. Bayibuli egamba wadde baddayo okuwuga abiri okuvuba era tebalina kye baakwasa. Bangi nnyo abaagwa, emmotoka, ennyumba, ebyo byonna babifunye naye ki kye basinza okufunamu? Giyenda kyova olaba ne bw'onaddayo mu nsi era togenda kufuna kyokwasa. The best you get is hell. That's why Katonda akubeere wadde embeera yeekyanga osigale mu Katonda. Ekyo Mariya kikyakoze yandibadde agamba singa eri Katonda. Yobu eyasinga obonabona yagamba singa nali mmwe nandise eri Katonda. Peetero yali abivuddemu, Yokaana baali babivuddemu, ani Tomasi baali babivuddemu. Yesu n'akomawo ng'azuukidde n'ababuuza mwalidde. Olabye Yesu yandibadde abagamba Peetero ne mugwa. Peetero emyaka 3 ne muva Katonda. Peetero ebintu bye nabasomesa nedda yabafunira kyakulya ne bwoba wajja mu lubuto ne bwoba watta muntu ne bwoba gwasiga obulogo. Yesu bw'ajja tagenda kujja n'amookolero, agenda kujja n'ekisa akusasire. Zino ennaku ana tusaba mu mayumba gammwe omubadde eddogo, omubadde amabanja, ababadde baagwa. Yesu ayite mu mayumba gammwe spiritual. 21 John 5. Did you get anything to eat? He said, we have nothing. mwafunye ku kyokulya ne bamuddamu nti nedda. Ekyokulala kati tulaba ku TV. Another thing, baali tebamanyi kyakukola. they didn't know what to do. Kyaki yali eweddewo. The church was finished. Buli mutuko obulamu butambulira ku kyaki. To every one of you in your life moves by church. Kubira Katonda mu ngalo. Ya kyaki eyakusanga obulamu engalo zawe kalekuza. Waliwo abalala butambulira ku kkoto naye obulamu butambulira ku Yesu. Mukubye engalo. N'ababuulira ekyokukola. He told them what to do. Yaddamu n'abakuŋŋaanya buto. He gathered them another time N'abagamba mukomeewo. and told them to come back. They were intimidated. Batise They were scared. batya. Their boss was killed Mukama waabwe nga bamuse on the cross. ku musalaba. There was no church. Tewakyali kkanisa. N'abayitamu omukuwamu. And he went through them one by one, N'abagamba komawo. telling them to come back. Yabakuŋŋaanya buto. He gathered them again N'amala nabo ennaku ana. and spent with them 40 days. N'abasaamu amaanyi. And he encouraged them. N'abagamba
And Jesus told him, Thomas, touch and feel my palms. Touch my ribs and feel I am alive. Yesu yamanya nti bwe ngenda obugenzi mu ggulu ng'azuukidde Thomas agudde Peetero agudde kampite wano mbasseemu amaanyi Bayibuli ebyamamu ne bakwata ebyennyanja 153 lwaki baabibala kubanga yali akusomesa nti olina okutuula wansi n'obala emikisa n'ebirungi Katonda byakoledde ng'ono omwana bw'agambye tiwadde taata yafa nga sirina mulimu naye twamuziika mu kitiibwa olina okutuula wansi n'ogamba wadde sirina mmotoka ya bukadde 8 naye nina ey'emiliyoni 2 wadde sisula naggulu naye sisula ku kkubo olina obala ebyennyanja by'okutte that miracle, Jesus performed it after resurrection. You must learn to count your blessings. Services are there. Untujukiza matuti tebiyako makuzukira yamana bano ne bakwa